Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eno ye program Church Before Church n'omuweerezaawo John the Preacher olunaku lwa leero. Nina ensonga ntono nnyo gye njagala twogereko, tudduke tugende ku kanisa. Njagala kwogera ku nsonga eno abooluganda, nga abaweereza, nga ababuulizi, nga abasumba, nga abatume, nga abasomesa ba Bayibuli. Nsaba ab'emikwano tuzeeyo Bayibuli ku bituuti. Ekyo kye kindeese. Nzize kusaba busabi, si kulagira. Nzize kwegayirira bwegayirizi. Mikwano gyange tuzeeyo Bayibuli ku bituuti. Ensangi zino olwaleero wenjogerera, abantu bali mu kunoonya stories ze bagenda okwogerako. Ogenda kusanga omuweereza ng'ayimiridde ku kituuti kaakati ng'ali mu kunyumya ku lutalo lwa Iran n'Amerika nga lwagenda okubuulirako abantu olwabaddewo jjo. Kitegeeza nti omuntu oyo taleese kubikkulirwa eri bantu. Edda nga omuntu okujja ku kituuti amala kusaba yeewaayo n'asoma Bayibuli n'asiriikirira n'awulira ekiva mu mutima gwa Katonda kyaleeta eri abantu. Naye olwaleero bassebo ne bannyabo, ebituuti bijjuddeko ebintu ebitambula ku social media. Oli kale asobola okukireeta ng'ekyokulabirako, ekyo si kibi. Naye oli n'aleeta Samoni Namba ng'ayogera ku ebyo ebibadde mu mawulire, ekitali kibi kale. Naye nze ndowooza kye kiseera bassebo ne bannyabo tuddeyo wano. Omuntu anaanywera mu bulokozi mu mulembe guno oteekwa okuba n'ekigambo mu ggwe. Yesu yayogera ku nnyumba bbiri ezaazimbibwa. Emu yazimbibwa ku musenyu, endala n'ezimbibwa ku lwazi. Yesu agamba nti ennyumba zino zombi zaafuna emitawaana gye gimu, zonna zaakubwa. Naye bwe zaakubwa, Bayibuli eraga nti emu yagwa ekigonga kinene, endala yasigala eyimiridde. Eriwe yasigala ng'eyimiridde yeye yazimbibwa ku lwazi. Olwazi bassebo ne bannyabo kye kigambo kya Katonda ekigumu. Ebigambo by'abantu bisoomoozebwa era ne bitakola. Ebigambo by'abantu bisoomoozebwa ne bitakola. Kati mulokole, tuleke kuzimbira bulamu bwaffe ku bigambo by'abantu, tuzimbire obulamu bwaffe ku kigambo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza, Bakoliisa ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri 19. Bayibuli egamba nti amagezi g'ensi bwe busirusiru eri Katonda. Amagezi g'ensi busirusiru eri Katonda. Kati eky'omutawaana kye kiriwa? Twagadde okukwata amagezi g'ensi ate tugakozesa eno ffe ng'abaana ba Katonda. Tegagenda kukola, tegasobola kukola. Kabubeere bufumbo bwo bw'obuzimbira ku magezi g'ensi, ku bigambo by'abasenga, tebugenda kuyimirira. Ekyo nkubuulidde mazima ng'omusezi agula essowaani. Kiki ekisobola okuyimiriza obufumbo bwo nga obuzimbidde ku kigambo kya Katonda? Ekyo nkubuulira. Buno obukolomooni, sima omusajja omukola bwoti, sima ina okola bwoti. Singa kyekyo basenga bennyini abakuwa amagezi be bandibadde abafumbo. Bw'obadde okimanyi nti ku 100 basenga ababawa amagezi 9 nga mu bameka si bafumbo. Golooza lwaki agaabwe amaka gaagaana bwe kiba ng'ebigambo bye bakugamba bye bikola? Bizinensi ffe ng'abaana ba Katonda tetugenda kuzikola ng'ensi bwe zizikola. Tojja kumalako, tosobola kukompiitinga na nsi ku kyayo. Kibanga ggwe bw'oyinza okugwa mu nnyanja owugwe okusinga ekyennyanja, tosobola. Ekyo kye nkubuulira. Ensi eyina engeri gy'ekolamu bizinensi n'eyitawo. Naawe ng'omwana wa Katonda oyina engeri gy'ogenda okukola bizinensi oyitewo ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Lwaki? Mu nsi okukozesa minzaani etawera ne bayitawo ne bafuna ssente, okutabika ebintu ne babifera, ekyo kyabwe kubanga bo banoonya nsi. Ate gwe omulokole togenda kikola kubanga Bayibuli egambye minzaani etawera ya muzizo eri Mukama. Kati ogenda kukola otya?
bw'onooba oyagala kugoba ensinga bwekola naawe bw'oba okola ogenda kikoleyo kyekyo. Oyagala kuyingira mu bwakabaka naawe ogenda kutwala minzaana mayinja bagasale, naawe ogenda kupima ebintu ebitawera, naawe ogenda kwata ebintu by'osuubudde obiyiwemu ettaka ng'ensi bwekola ogattemu amayinja, ogenda kwata emmwanyi zo naawe oteekemu obusa bw'embuzi. Mbuuza, bw'onooba oyagala kukola ng'ensi bwekola onoosobola? Tosobola. Ffe tuli mu produce egimu ku mirimu gyaffe tulina ekyuma ky'ebinyeebwa, naye nga naakatandika natuukirwa abantu bangi ne banga tosobola kumalako, tosobola kuba binyeebwa byokka n'omalako, oteekwa okubaako bw'okola. Ne bambuulira engeri gy'osobola okukolamu. Teekamu omuwemba, funa omuwemba, funa ebijanjaalo, bwe batyo bakola ssente. Mu magezi g'ensi owulira nga kikola, naye mu ga Katonda tekikola. Kati nze kyova olaba mpulira ennaku nga tuyimiridde ku bituuti nga tusomesa amagezi g'ensi eri abaana ba Katonda. Bassebo ne bannyabo byawukanira ddala. Bayibuli esomesa n'egamba nti amagezi ga Katonda bwe busirusiru eri ensi. Era Bayibuli n'egamba nti obusiru bwa Katonda n'obunafu bwe businga amagezi g'ensi amaanyi. Ebintu ebirabika ng'ebyobusiru ewaffe ng'ensi ebiraba ng'ebyobusiru, ate ffe ge maanyi gaffe. Kati ekinnuma nti ate tukutta amaanyi gaffe ebize bituyamba okumala ebbanga, kati twagala kubisuulawo, tukwate bye twasuula ate tubikomyewo. Tekikola. Ekyo nkubuulidde mulokole, tekikola. Mu nsi waliyo abantu abagamba nti nze abaana bange balina eddembe, omwana wa ddembe okuba ne girlfriend kasita amundaga. Eyo yensi bwetyo bwekuzaamu abaana baayo. Naawe bw'ogenda okukola mulokole, nkubuuza, kati bw'oba toyina eno Bayibuli nga togisoma, ogenda kukuza otya abaana bo mu Katonda? Ogenda kikola otya? Kubanga yensi egamba omwana ayina eddembe, oba wa myaka 15 asobola okuba ne girlfriend kasita abeera n'omu. Eyo yensi. Naawe bw'ogenda okukola Bayibuli bwekugamba. Kati bwe tukwata Bayibuli eno ne tugivaako, zikusanze gwe bw'oba tosoma Bayibuli, zikusanze gwe muweereza gwe ng'abantu babuulira bigambo byo nga si kigambo kya Katonda. Zikusanze. Bassebo ne bannyabo, ndi wano kwegayirya nga nziramu, tuzeeyo abantu ku kigambo kya Katonda. Abantu tubazzeeyo. Bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza ebyo bye mulaba ng'ebibaswaza, ebyo bye mulaba ng'ebitali bituufu, ebyo bye mulaba ng'ebitakola, bye bikoledde abantu bonna be mulaba basigadde bayimiridde. Bw'onootambula ng'ensi bw'etambula togenda kumalako. Ensi edduka sipiidi, tojja kumalako. Ekyo nkubuulidde. Bonna abakutte amagezi g'ensi okugaleeta mu bufumbo bwabwe tebuliiwo kati. Bonna abakutte amagezi g'ensi okugaleeta mu bizinensi. Nalabako omuntu yakwata, yalina dayale nga namuweereza, nga dayale ye eriko nti yaliko ki, Jesus is the way, bwetyo. Ne bagamba tetujja kukugulako. Wateekako Jesus, n'asiimulako aka Jesus n'alekako is the way. Dayale teyayimirira kubanga yayagala okusanyusa ensi. Togenda kusanyusa ensi mulokole, bajja kumaliriza bakusamiza. Ogenda kumaliza otandisa okusamira, ogenda kutandika okukola obukolomooni bw'ensi bwe wali wasuula. Naye ekigambo kya Katonda kisobola okuyamba okutegeera engeri gy'okolamu ebintu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tuzze Bayibuli ku bituuti, tuzze Bayibuli mu maka gaffe, tuzze Bayibuli mu bulamu bwaffe. Bayibuli eno ekole mu ffe. Kino kye kigambo kyokka.